Bannabyamizannyo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakozesezza eggandalo ly'ennaku enkulu okutegeka empaka z'ebyemizannyo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone. Ekyengera ttiimu ya Nabbingo United yakubye Buddo Select goal 2 ku bwereere ku luzannyo olw'akamalirizo n'esitukira mu bwannantamegwa bw'empaka eza Ssennyonjo Cup nga zino zitegekeddwa kansala akiikirira emiruka okuli Nsangi ne Kisozi ku District e Wakiso Al Edris Ssennyonjo. Tiimu 24 zeetabye mu mpaka zino ezimalidde ddala ssabbiiti 3 nga zizannyibwa era emipiira egisoba mu 7 gye gizannyiddwa n'ekigendererwa eky'okunoonya abazannyi abagenda okuzannyira ttiimu ya Kyengera Town Council. Nkikoze nga njala okutumbula ebitone ate nfune ttiimu eyawamu eya Town Council nga Kyengera kubanga tulibire tuwulira z'esivira tetumanyi wagizaava ne bwe tutandika n'ekyaffe nga ekya Kyengera Town Council n'abakulembeze bannaffe ne batukwatirako tugenda kutuuka waggulu. Ate empigi mu ggombolola y'Ekiringente ttiimu 27 ze zeetabye mu mpaka za Busuulwa Christmas Cup zino nga zitegekeddwa kansala John Busuulwa. Twagira ttiimu zaffe tumekinga sure tukola Kiringente yaki eyowamu y'ekitole kuba gwe nange Kiringente ye gotali kigetteriwo. Omupiira ogw'akamalirizo gubadde wakati wa Kaggaba FC ng'ettunka ne Ssekiwunga FC era omupiira guno gugenza okukomekkerezebwa nga Kaggaba yeewangudde ekikopo kino ng'ekiwangulidde mu kakodyo k'okusimulagana penalty 5-4 era n'esitukira mu Sseddume w'ente ekikopo n'emidaali. Essembabule minisita wa guno na guli mu minisitule y'ebyobulamu Honorable Hanifa Kawoya yabadde omugenyi omukulu. Empaka za Hanifa Kawoya Cup zikomekkerezebwa era omupiira ogw'akamalirizo gubadde wakati wa Lwebitakuli FC nga ettunka ne Kasambya guno nga guzannyiddwa ku kisaawe Lwebitakuli. Omupiira guno gugenza okukomekkerezebwa nga Lwebitakuli yeewangudde ekikopo mu kakodyo k'okusimulagana penalty ku goolo 4-3. Akuze ekisooka ajja kufuna emitwalo gy'ensanvu agendalemu akanyena ke ajja kufuna ekikopo kye wekiryawo ajja kufuna omudaali ogwa goolu ttiimu yonna abasoose. Ate Mitiyana ttiimu ya Namigavu yewangudde ekikopo kya Walusimbi Cup ng'ekubye Luwunga FC eggoolo 1 ku bwereere mu mupiira ogunyumidde abalabi ku kisaawe e Kabula Muliro. Shafiki Walusimbi ono nga ye mutegesi w'empaka zino agamba nti ekimutegesezza empaka zino kuzuula bitone asobole okubayambako okwegatta ku ttiimu ennene naddala ezzannyira mu Uganda Premier League n'ebweru. Yakunoonyamu abazannyi abalungi abali mu byalo abatalinaako buyambi okulaba nti nabo tubakwatako nga tubateeka mu Wafiki Sports Agency era nga yenze eyatandikawo ekirowoozo ne bannanga abalala abatandikawo ekirowoozo kya Wafiki Sports Agency. Ate Rweza mu district y'e Wakiso ekikopo kya Mutalaga Christmas Cup kikomekkerezzeddwa nga ttiimu y'Amayinja FC yekiwangudde oluvannyuma lw'okukuba Jesus FC goal 1 ku bwereere. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe e Rweza era Frank Mutalaga ono nga ye mutegesi w'ekikopo kino agamba nti ekigendererwa kye kya kukola ttiimu enaazannyira mu kibinja ky'ababinywera ng'eva Rweza. Ttiimu y'Amayinja FC esitukidde mu Sseddume w'ente ekikopo n'emidaali.